Yawo. Mazigwe kirevye binyo bikiringe enkondo za toyi. Ontaka kubukeke nga waleme omwana wange okutuma. Ogane nomuweerera. Nokulabirira omwana we. Ndiisa omwana, ndiisa n'omwana. Ensobi ebbiri tezikola kirungi kimu kankikuddiremu. Ensobi ebbiri tezisobola kukola kirungi kimu. Ensobi ebbiri zongera kubeera nga zinyikiza nsobi eyo mu ttaka. Akatambi ke mulabye awo Kanyazaala agezaako okubeera nti alumbye mutabani we, abeera mutabani we, alumbye omukoddomi. Nyazaala alumbye omukoddomi ng'amulangira, amuvuma, amuweebuula lwa nsonga za busuulayo buvunaanyizibwa n'okulabirira muwala we n'omwana we. Naye ng'engeri Nyazaala gy'akikolamu n'ebigambo byafubutuka ng'olabira ddala nsobi yennyini. Kati ate ye ensobi ebyategenda ggola nsobi yo n'omuvubuka butalabirira mukyala, butalabirira na mwana we. Sisuubira mbu mwezi ensobi gy'akoze Nyazaala n'omugambo gwatokomoka oli ayinza okwekuba mutima n'agamba bambi mbadde nga nkola nsobi, bambi mbadde nsuddeyo obuvunaanyizibwa bwange, bambi mbadde nkoze kino kankyuseemu. Yensonga kinatandise statement eri egamba nti ensobi ebbiri tezikola kirungi kimu. Ebya Nyazaala byavaawo kati. Nyazaala nga otuma butumi muntu kutuukirira muka mwana kigambo no kinne okutuukirira omukoddomi abeeko kyamugamba naye namulumbye direct. Takome mu kumulumba direct amuvumi amuwebudde. Yes, omuvubuka kyakola kibi ekyobutalabirira mwana nkivumirira, kyakola kibi obutalabirira mukyala nkivumirira. Naye ate ne Nyazaala kyakoze oba kale engeri gy'ayiseemu okubeera nga amulungamya naye ate si yennungi. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates. Gwe kyolina okola subscribinga, nyiga notification bell eyo ebisigadde obitulekere.